Olunaku olw'eggulo ssaabalamuzi Alphonse Owiny yawezezza emyaka 7 egy'obukulu abalamuzi bonna bwe balina okuwummulira. Kati olwaleero essigiddamu ziteekisa omukolo kwabadddeyo woofiisi ery'omumyuka Dr. Flavian Nzija nga gubadde kkooti ensukkulu mu Kampala ng'etabiddwako abalamuzi ab'enjawulo omwandiisi w'enkalakali w'essigiddamu ze Paasi Bigirimana n'abalala bangi. Dola akwasizza Nzija ssemateeka ekisumuluzo n'ebintu ebirala. Very much. There is also the administration of the Judiciary Act 2020, which will be handed over to the acting Chief Justice. Mukugera kwasabye omuntu yenna agenda okumuddira mu bigere okweyambisa enkulira y'amateeka okutuusa obwenkanya ku bantu. I leave the judiciary in experienced hands. Whoever will become Chief Justice of Uganda, I know will continue and make great the little that we've done. I thank you all. I wish the judiciary continued strength, independence, and wisdom in the service of our nation. Ono agamba nti abadde wakuwa woofiisi olunaku olw'eggulo olw'ensonga nti emyaka 7 yaweze naye engeri gy'abadde wiikendi yasazeewo wagiweyo leero. Lord, Acting Chief Justice and every one of us present here, it is with a deep sense of fulfillment that I formally hand over the office of Chief Justice of Uganda. This is just a formal handover. The law has taken its course. Yesterday, Sunday the 18th, January 2026, marked my 70th year on earth, hence the constitutional requirement for retirement from judicial service and the office of Chief Justice. The consequential function we are witnessing today gives effect to this reality, and I submit thereto with a clear conscience. Okusinziira ku Dola ebintu byonna byasobodde okolera essigiddamu zitabikoze kabula ne banne. So I'm leaving, but the judiciary is my other family. For me, whether you accept me or you don't accept me, this is my home. I'm not going to apply to be a member. I'm already a permanent member. Actually, I hope I will be an indispensable member of the judiciary. As our elders say, one does not abandon a home simply because one has stepped outside. The fact that one has stepped out doesn't mean one has abandoned the home. You remember when the court Bitek says, Kujiza abalamuzi balesinga badduka emirimu okusigala nga beeyambisa enfuga ey'amateeka nga bwerambika. Ye Bigirimana atendezza ettoffaali ly'olyagazi ku ggwanga ly'okusitula ebyenfuna n'embeera y'abalamuzi. Ate akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jane Francis Abodo yeebazizza ssaabalamuzi Dolo olw'ensonga nti abadde musomesa we mu bintu bingi ebikwata ku nfuga ey'amateeka. Deputy Chief Justice, as we take off from him for the time being, I don't know how long, until we get a new Chief Justice, I want to assure you that I will be very supportive as I have been, because with my support, which is my duty, I think we can reach very far. Oluva amusalidde keeke ssaabalamuzi Dola Owiny yadda mu bigere bya ssaabalamuzi Bati Magunda Katole mu mwaka gwa 2020 nga bulirizza nga ssaabalamuzi emyaka 6 mu ssigiddamuzi yapulira emyaka egisuka 40 mu bifo eby'enjawulo n'okulanga pulida misango egy'enjawulo. Yazaalibwa nga 18 mwezi gwa January mu 2006 mu disitulikiti ey'Agago. all pending trials before the courts martial involving civilians must immediately cease.